Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Amazalibwa. Amazalibwa malungi. Amazalibwa malungi. Make a wish, make a wish, make a wish, make a wish, make a wish. Sikategeera. Badinanga kisabe. Ekumbeka. Emyaka tubatube. Engeri gyawe seze 10 mama omwana ngeni akakana. Nine, 8, 7, 4, 2, 1. Hadijja Kigozi. Thank you. How many years? Emyaka gy'abakyala tebagyogera naye nga ndi mukulu ekimala. Nyingiramu emeka naye kati ebyo ddala really bigasa ki? Gyemuba mulina okumanya nti ndi mukulu ekimala. Neesalirawo buli muntu yeetaaga bambi n'alukuza naddala ng'olina emikwano olina obusobozi obutonotono I think kibeera beta n'olukuza. Mukwano oyo mujje mu bino naddala mu kumuyisa mukamwa ako nti nyazaala w'abangi. Who I am today nekoleredde ng'omukazi okubeera Hadijja Kigozi naye n'otuka okumpulira oba n'otuka okuntunuzaamu omuzindaalo. Really it's been a very hard work. Seebaka nkera ku makya nengenda n'ennumba nenkwata videos zange mbeera creative okitegeera ntula wansi nenoonya stories nenjagala abantu babeere nga bajja banfollowing because this is who I want to be and even more than this okitegeera. So kati it's hard work. Yeah, hard work nkoze nnyo n'amaanyi. Siga nkula abasajja singa wate tosala nnyo bigambo mmanyi nti obisala nnyo naye ate leero tobisala tokisussa. Anyways ekyo si kituufu ekyokubeera nti n'okuula abasajja naye nga ate buli mukazi akuula nebbaawo osobola omukuula. Wabula naawe ekigambo kadama engeri gy'okikubawo like olinganga ogamba nti nooba okikubyewo kwegamba mu ngeri etakiwoomesa naye ng'ate nabo bantu bambi tuba respectinga nnyo okuba bahasolingira family zaabwe okitegeera. Ekyokubeera nti nongenda sigala wano saagala nnyo tiisa babloggers ba wano ne babloggers ba wano abantu abakozi b'amawulire cause talent naawe ogiraba. Ngenda kubeera nga nkikuba nga kyakikwasaganya nga HK Media okusalawo kuli gyendi. Ngenda kubeera nzirayo very soon. Manya Ismayan Olaxes yani Mumanyi. Simumanyi nze simanyi Olaxes. President wa Jajja Iculi. Mwongere ku Jajja Iculi ebya Olaxes bye biki? No, kale oyinza okubeera obalaba ebifaananyi byange obuzibu abannayuganda bwe balina is that nti buli omuntu gwe balaba nga akamize together like omukazi n'omusajja bateekawo ebyo zina omubiri. Anyways wenti bwe nazaalibwa abakuze nange abasomye nange edda ku Facebook balinga bampita Hadijja Hip kubanga kyava ku ssomero nga that's how they identify me kuba bahadijja babeeranga bangi. So nakula bwenti bambi nazaalibwa bwenti siri kadaama nze ninkuba kyeyo. Nedda ekyo mwe mwakiteekawo abannayuganda abatalinyanga ku nnyonyi ti buli akuba ekyeyo kadaama naye mbasabira nammwe Katonda abasaasire mutukeyokko babayite kadaama muwulire we kiruma. Sikiwulirangako so sekiwulira ku ggwe mbu era nga omanyi nti mbu abeera wakusala bigambo kitegeera sisuubira nkiyinza okubeera ekituufu. Ndaba ndi mukyala musiraamu ndyaja ati ne respect nze bulungi naddala ku social media ku mubiri gwe nnina n'alibadde neeyambula okitegeera naye ngezaako nnyo okulaba nti mbikkako ekyo kye mba nsobodde. So kati sisuubira nga ekyo kituufu. Single, that is personal. You single oba? It's personal. Kiri personal ekyo. Temubuuza ebibuzo bya kisiru namwe mubuuza ebibuzo ebigenda mu show. Bano bavudde ku mulamwa. Mulabye Rose Coffee Academy, mulabye Speed Express Tours and Travels.
Ndi mukozi wa Speed Express Tours and Travels in Dubai. Ya company gyenkolera. Era yayimirizawo brand yange nga HK Media n'aba Rose Coffee Academy. HK Media era nga bw'olaba media zendala nti simanya bishi oba bishi. Nange wendi. HK Media. Kigozi ya Hadijja Kigozi. Munonyeko ku YouTube, ku Facebook, wali alina page ya maanyi, munonyeko ku Instagram. Ojja mutegeera. Bakadama simanyi bizibu bye bafuna bingi nnyo, naye be hosting babinnyonnyola. So osobola ogendako ku YouTube yange n'olaba ebizibu bakadama be bayitamu, naawe n'obitegeera. Oshegeera. Ismayani. Chuli. Jajja Iculi. Nedda simwagala. Naye nga mukwano gwange. Simanyi oba yanjagala. Naye nga tuli ba mikwano. No, okwagala, it's not about kusabiriza kwokka. Omuntu osobola omwagala ng'omusupportinga Isman supportinze ebituufu. Anjogerako mugundize mu lives ze abantu bantegedde because of him. Etaddemu ssente ng'omukyala kino kyendye essaawa nkikoleredde zino ssente nzikola Olwo baliwo. Guno omusaala gwange okyegeera. Benkuula gwe nga sikuulanga obayise bo kitegeeza bangi. Naawe olina okuba nga mwoli gwe nga sikuulanga. Ng'oli munaku. Bombo clats. I'm super excited, guys. Bambi mwebale nnyo okujja eno. I'm super excited. Mikwano gyange mwena like really mundaze nti no ddala kituufu. I mean something to you guys. Era neyanza nnyo bakwano mwena abazze olunaku olwaleero. Kino kye tukoze leero tekibadde kinene naye olukuŋŋaana lwe mukuŋŋaanye bambi ndusiimye nnyo. Nayise n'omukyala nzaala mami wange ono. Ate nga ye best friend wange ye mukwano gwange gwe ntambulanga naye. Oyinza okwebuuza n'ogamba nti ye omuwala mu bbaala atambudde ne mukadde we nedda mukwano ono ye mukwano gwange asinga asookera ddala okitegeera. So kati bambi ntambulanga naye era tulaba twanyumye nnyo mu kapinki. Mami weebale kwerabirira. Weebale nnyo okwerabirira mukwano tuula saagala kukooya. So kati banaye bakwano bange abazze wano eno olunaku olwaleero. Ndi musanyufu nnyo nti bakama bange weebali. Bakama bange naddala ku brand yange ya HK Media aba Speed Express Tours and Travels nga be ba official sponsor bange. Poza ate ne bakama bange aba Rose Coffee Academy nabo weebali nnyo olunaku olwaleero. Bensookera ddala ku list banaye mbeebaza nnyo mwebale nnyo okumbeezaawo ndooza mulaba ka make-up keeko. Kubanga mwe, thank you so much. Okay, so kati bannange ninayokko omukulu olunaku olwaleero gwe nasitudde simulabangako ku pata ya mukazi yenna. Naye ate kuyange enkakasa ndooza yasitukiddemu so simanyi kiri mabegaawo. Omwami Jajja Iculi, omwami Isma Olaxis neyanza nnyo mukwano okubeera nti nate osobodde okujja olunaku olwaleero n'obeerawo. Ate ne tubeerayokko n'omugenyi ow'amaanyi. Omwami Calvin Kayanja neyanza nnyo mukwano okubeera nti nate nawe osobodde okuyitamu olunaku olwaleero n'ojja ku mukolo gwange. Njagala nnyo okwebaza omukyalo ono ow'amaanyi ate nga producer w'amaanyi nnyo ku BBS Telefina. Omukyala Betty neyanza nnyo mukwano neyanza ege byonna byonkolera mbisiima. Neyanza nnyo baby wange Princess. Bino simanyi mwenna ngeri gye ngenda beebazaamu naye nga ate tulinawo ne TikTok queen ono. Omukyala ono Shamira naye ekintu kyange akibaddemu nnyo ate okulaba nti no kigguka. Poza ate abalabi ba HK Media abanya n'eddoboozi ndooza mumanyi bulungi nnyo yenze Hadijja Kigozi namba emu ate nga ndi mbatuusako obulamu bw'omuntu wammwe ali ku kyeyo. HK Media nebeera Dubai gye tusinzira ate okubeera nga tubaweereza naye ng'ate bwe twewuuba bwe tujjako e Uganda bwe tumala bwe tuddayo kitegeera ate ne tubeera nga tukola ki tusobola okubeera nga tukikwasaganya naye ng'ate mwenna bambi abansapoti nga muli baakabi nnyo. Thank you so much. Tuli ku birthday naye oyinza olowooza ndi mu show. Anyways guys, olw'obudde bakama bange baagala kugenda sigenda kubeera nga ndwawo nnyo. Ndoza tugende maaso n'okulya n'okusanyuka n'okunywa. Just know bambi ndi super excited. Mwena besikonyeeko bakwano. Just know mbaagala nnyo. Mukwano gyange mirungi mwena abazze wano tubeebaliza ddala. Kwegamba mulaze Hadijja omukwano. Buli muntu yerekereza kyakola nasala wajja ku mukolo gwa Hadijja. Omukyala ono Hadijja Kigozi. Abasinga abali wano tumumano kintu kikulu nnyo nti bw'oba toyagala muntu tolina ky'osobola kukola. Hadijja Kigozi
nsooka okwebaza olw'omukwano gw'olina eri abantu n'ekisa n'okwagaliza ensonga lwaki tuli wano ekyo naawe okimanyi lunaku nkigamba kati mbadde nsaba mikwano Hadijja ayimiryeko ababuulire n'omuntu yenna ayagala okuwa speech osobola okuyimirira n'oyogera kyokola ki kyowulya kyofiiringa naye nga tuli basanyufu tubeere happy buli muntu yenna azze wano kyolina okumanya nti Hadijja akwagala nnyo ensonga lwaki yakuyise